tugenda kwogera ku rally zinnya olunaku lwa leero. Si lwakuba tulina amaanyi mangi, si lwakuba tuli balamu nnyo, naye kubanga tulina okutuuka mu buli kitundu abantu tubatunule mu maaso tubabuulira amazima gano. Enkozesa ya flaga njagala giwaako sensitization mu bantu. Ekisooka bantu batono nnyo abamanyi nti waliyo n'etteeka eri governing engeri gy'okozesaamu flaga. Babeerenga g'okwata bendera y'eggwanga ng'olina obbasaba olukusa, bano bamanyiira. Bwe tubadde e Buyoga, ngambye abantu b'e Buyoga, no tubadde Kyamulibwa tugenda Buyoga, anti nze mbeera mu maaso kati natuuse dde e Buyoga. Abaayi bwe tubadde Kyamulibwa, ngambye abantu b'e Kyamulibwa nti omuwandiisi omu yagamba engeri yokka gy'oyinza okudiringa oba okwaŋŋanga embeera egezaako okuggyako eddembe lyo kwe kubeera ow'eddembe lwa mpaka. Waakiri batuuke bagambe nti n'okubeerawo okwo ku nsi kikolwa kya bujeemu. Omuntu yenna agezaako okugaana okukwata bendera ya Uganda, gikwate ogiwuube ogijanjabaze, gitinde ku nnyumba yo, gitinde buli wamu, giwuube ng'olumya, gamba ndi Munnayuganda. Ekibuuzo, nze ng'omuntu sigenda kusaba mmotoka kubanga bw'onoogaba emmotoka ffenna onootuwa mmeka? Tekisoboka. Sebo omaze mu bukulembeze emyaka 40. Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV walinyo okubeera ng'olaba, walinyo okubeera ng'ogoberera, ate naba kusubscribinga, nkusaba subscribinga era kikoledda. Thank you so much. Tuli mu mwaka 2025 nga tumuwumbawumba, mbagaliza omwaka omupya 2026 omulungi era ogw'essanyu. Tusigale nga tutambulira wamu, tusigale nga tugenda mu maaso. Nga Focus TV mbasuubiza nkyabawo ebintu bingi nnyo, nkyabawo ebintu ebinyuvu bingi nnyo. Abatuwagidde 2025 buli muntu sekinomu olina bizinesi gy'okoze naffe, olina obuwagizi bw'otuwadde, osubscribinze, osharinze, okomentinze. Thank you so much abali ku platform za Focus zonna, abali ku Facebook, abali ku TikTok, abali ku YouTube, abali ku X mwenna. Thank you so much mwali nnyo kubanga mutugoberera. Mubeere solid, mwogere otuwagira, tubeere nga tugenda mu maaso. Olunaku lwa leero njagadde mbayisizeemu ku stories ezikutte omubabiro mu bantu baffe oba ezibadde zitambula ennyo ku mitimbagano, twongere oziwayaamuko ngaffe ku Focus wano tuzigayegayemu. Story esookera ddala nja kusoosa Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa NUP. Leero olunaku lwa leero abadde Kalungu, bw'avudde e Kalungu n'amaliriza ne Bukomansimbi. Basebo ne bannyabo, ebitundu bino ebibiri omukulu gy'abadde eyo yonna ba incumbent abaliyo kya mukisa nti ekibiina kya NUP kibadde kyateekayo ba candidates bayo era ba incumbent. Omukulu owa Kalungu East Katabaazi teyaweebwa kaadi era ne bagiwa Kiruluuta Nkereetanyi Junior yabaddeyo, oba sorry yalina kaadi eya NUP okuvuganya mu Kalungu East. Waliwo Kalungu West bimanyi okubuzaabuzaamu, naye nga waliwo Kalungu West ewali omukulu gwe bayita Sewungu Gonzaga yabaddeyo era bamuwa kaadi okuddamu okwesimbawo. Ebitundu bino byonna poliisi twebaza nti egezezzaako okulaga nti there is some professionalism, oluusi abadde alaakinga nga bw'obadde olaba ebintu bigenda mu maaso. Waliwoko ebitundu ebirabiddwako ng'abantu bakoze bazze bulungi okuwagira omuntu waabwe naye nga tewaliko tiyagaasi, tewaliwo kyonna kiziyiza. Abantu b'e Kalungu, thank you so much, mwebale kwaniriza oba kyemukoze era mwebale nnyo okubeera nga muwulidde omulanga ogwa bannansi abalala abawangalira bitundu ebirala. Mu bitundu by'e Bukomansimbi tulinawo South ne North era nga waliwo omukyala gwe bayita Ndagire Ndiwalana, waliwo gwe bayita Namaganda Veronica, waliwo gwe bayita waliwo Kayemba Solo. Bano bonna ba candidate ba incumbent
ate era nga baweereddwa kaadi okuvuganya 2026 2031. Kino kiraga ki nti singa NUP egenda mu maaso neddamu neewangula ebifo byayo byonna 3 mu Bukomansimbi kiba kyankizo lwa nsonga nti okwawukanako n'ebibiina ebirala NUP eyo esinkanye ebizibu ebitali bimu okugeraageranya ku parties endala okugeza saawa zino yafuuse ennono ey'oku disqualifyinga ey'okugjayo denominating bacandidates ba NUP okuva mu race. Kino kirabiddwako nnyo era kikoleze nnyo amawulire. Abantu bangi abatiisibwa era nga twaliko n'omukuumi n'atulagiye n'atugamba nti either batiisibwa bagulirirwa oba bakakibwa okuva mu race. So kyanaku nti ensi bwe beri mu democracy, ensi bwe bekkiriza ebibiina ebyenjawulo okwetaba mu kalulu okulaba nga ebikolwa biti byapeninga. Nega tulabe nga tufuna message emu ku ezo ze tulowooza nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde leero zaataddewo. Message zino tuba twagala nnyo zibawa nti buli kitundu mwatuuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyenkizo kyakola agezaako okukuwa ebizibu ebiri mu kitundu ekyo era bingi byakonyeeko. Honorable Ssempijja bye yakola nga byali binyigiriza abantu ba wansi, byalowooza nti bisobola okukyuka singa abafuuse president, okugeza nga Lwera, ebizibu bya Lwera n'abantu abawangalira byonna mu bimanyi era bikoneddwako. Katufune message eno tubeere nga tumanya ki ekibadde e Kalungu. Tugenda kwogera ku rallies nnya olunaku lwa leero. Si lwakuba tulina amaanyi mangi, si lwakuba tuli balamu nnyo, naye kubanga tulina okutuuka mu buli kitundu abantu tubatunule mu maaso tubabuulire amazima gano. Ebizibu ebisinga babyogeddeko era sigenda biddamu. Honorable Nkeretanyi muwulidde. Era okumakinga sure nti nazze wano nazze kakasa byabadde abagamba byonna kuba bibadde bituufu. Abantu abamu bavuganya muze mubalaba seetaaga babanyonyolako. Seetaaga kubanyonyola nti Museveni yakola ng'abazungu ba colonialist, yakola kye bayita indirect rule. Buli watuuka mu kitundu afunayo mmwe omuntu w'olulimi lwammwe wakozesa okubba. Simanyi oba musajja wa Museveni yabanyonyola bwe yakwata Lwera n'alukwasa Abachina. Simanyi oba musajja wa Museveni oyo yabanyonyola essente z'enzige gyeyasisa. Simanyi oba yabanyonyola enkola gye yayitamu okugoba abaana baffe ku nnyanja. Naye obwo budde sigenda kutwala kuba Nkeretanyi ajja bibanyonyola. Honorable Shakira Zinga ajja banyonyola ebisinga. Ajja banyonyola lwaki minisita wa Museveni ow'amazzi ate ekitundu kyava banywa amazzi ge gamu nante. Naye sigenda kuddamu ebyo byonna kubanga ebizibu tulina bingi. Ebizibu bye tulina byaliwo nga ne bano ababaka tebannazaalibwa. Nga Nkeretanyi tannazaalibwa, nga Zinga tannazaalibwa. Bana ba maama tubadde mu buwambe okumala emyaka 40. Emyaka 40. Nze mwabasinga 99 ku 10 abali wano mbasinga obukulu. Oboolyawo n'abamu kubali ene mabega. Naye nange nali nyina emyaka 4, in fact gyali teginawera bulungi Museveni we yawambira ensi yaffe. Kati batunyaguludde okumala emyaka 40. Batugyemu kye bayita humanity, batugyeko kye bayita human dignity. Kati tetukyayina na buyinza kubeera bannayuganda. Ensonga ezindese wano babuulira esookera ddala zize bbawa amaanyi nti Museveni twamuwangudde ddala. Kalungu bitadde ebbali. Bukomansimbi still era bintu bimu abaliyo balunzi balimi. Ebizibu by'omulimi awangalira ekyankwanzi, omulimi awangalira eyiganga, omulimi awangalira ekaseese biba bye bimu. So message tezaawukanye, naye nga ekisinga okubeera nti kyennyamiza kwe kubeera nti nno abantu be bamu abafeera bannayuganda ne bakozesa omukisa ogwo okukola bye bakola, ate era be bamu abajja abalaga nti banyigiriza
ate abantu bemunyigiriza bwe mutusaako ebikolobero ate be muddamu nammwe ne munoonyamu akaluso kyennyamiza. Ensonga endala gye mbadde njagala okukoonako yeya omwogezi wa poliisi Lusoke. Enkozesa ya flaga njagala giwaako sensitization mu bantu. Ekisooka bantu batono nnyo abamanyi nti waliyo n'etteeka eri governing engeri gy'okozesaamu flaga n'ebintu ebirala bye tuyita symbols z'eggwanga. Flaga ine etteeka lyayo erijoogerako. That is the National Flag and Armorial Ensigns Act. Nti flag eyo gy'olaba enkozesa yaayo yeetaaga ne permission okuva ewa minister. Minister we bagamba minister mu act eyo babategeeza minister wa Justice and Constitutional Affairs. Flag eyo ffe mwe mulaba engeri gye tugikwatamu. 1 tugiwanika naye enkuba bwejja ne tugijjayo. Flag eyo tetugisuza na wabweru. Kwegamba tuyina ekitiibwa ffe ng'aba professionals gye tugiwaamu. Flaga abantu kirungi ne baagala flaga yaabwe naye ate mu kugyagala ate si kirungi kugityoboola. Kati waliwo ababadde bagiwanika ne waggulu ku muti gw'amasannyalaze. Kyekifaananyi kiri nnyo ku mitimbagano. So just kye tusaba abantu flaga mugiwe ekitiibwa. Kubanga flaga ya ggwanga ereflectinga kinene nnyo ku image y'eggwanga. So bw'ogikwata obubi oba oyina etteeka lyomenye, naye tukimanyi nti kati tuli mu period ya kalulu, abantu bali excited bagikozesa. So si kyekiri awo nti poliisi ejja kuvaayo etandika okukwasa etteeka wano na wali. Leka tusooke n'okwogera n'abantu kubanga tusuubira nti bwe tubabuulira ekyokukola bajja kigoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wanje? Oh yes. Okay. Kyetwagala nga bwejogedde ku festival. Avuddeyo n'abaako byattaanya ku bendera y'eggwanga. Basimu ne bannyabo okwata bendera y'eggwanga olina okusaba olukusa okuva mu minisitule emu. Okwata bendera y'eggwanga kuliko emisoso bannayuganda gye mutamanyi, eyo na poliisi ebitangaza. Okwata bendera y'eggwanga tesula bweru ewanikibwa, byonna bigenda kuba birambikibwa. Nekyo mbadde njagala twebuuze, vidiyo era ngenda kubangiza nnyo. Nekyo njagala twebuuze, bendera y'eggwanga biki ebigifuula bendera? Kyembuuza njagala igwalaba naawe okyebuuze, tuba tuli awo tunaafuna ansa entuufu. Bwe nkwata akatambaala kange ne nkateekako art afaanana bendera y'eggwanga, eba efuuse bendera ya ggwanga. Secondly, biki ebyo symbols ki eziditamininga bendera y'eggwanga? Bino nga bikyagenda mu maaso kitegeeza tugenda kufunayo n'etteeka nga singa bakusanga ne bendera y'eggwanga osibwa, okusinziira omukulu wa poliisi yabadde annyonnyola, ng'osobola okusibwa olw'okubeera ne bendera y'eggwanga. Era twerinde nti mu ggwanga lyattu Uganda tugenda kutuuka mu ssa nga singa okwata olugoye lwonna n'olwesiba oba osobezza bendera y'eggwanga. So bino bivuddeyo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvayo n'agamba Bannayuganda nti ekyokumanyisa ky'olina ekisookerwako kyekya fulaga y'eggwanga. Bw'okwata bendera y'eggwanga kitegeeza olina eggwanga ddamba mu ngalo zo. Bino poliisi ezze kutangaaza Bannayuganda kuki na butya olukusa olujjawa olukukkiriza okubeera ne katusabe poliisi erambike Bannayuganda era batereeze ekyo ekya bendera. Ensonga endala ekutte omubabiro naddala mu ggwanga lyattu Uganda etambula, waliwo vidiyo omuvubuka wa boda
ndizabadde saidi za Kawempe ng'aweereza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni obubaka direct video eno obubaka obugirimu buyinza okulabika nga obwa bulijjo naye kibufuula obutali bwa bulijjo nti abantu bangi bammibwa omukisa okweŋŋanga omukulembeze w'eggwanga direct okumugamba ebibaluma. Nina ekibuuzo nze ng'omuntu sigenda kusaba mmotoka kubanga bw'onoogaba emmotoka ffenna onootuwa mmeka tekisoboka. Ssebo omaze mu bukulembeze emyaka 40 ekyo buli omu akimanyi naye waliwo ebintu ebiganye nga bwe bakulaze RDC oyo eyali RDC talina buyambi tasobola kwetwala mu ddwaliro kati eyali RDC bw'aba tasobola kwetwala mu ddwaliro na kwesasulira makanika omulowoozaako ki? Ffe bamakanika tuli bantu abakolera wansi nedda ssebo bw'ofuna omukisa ogukozesa tulina ffe bamakanika abali wansi tuli basadde tulina abaana baffe basoma naye tetusobola baweera school fees. Amasomero aga gavumenti agaliwo nze nva Kawempe wano amasomero ga gavumenti agaliwo basasula school fees nyingi. Lwaki school fees tomukendeeza n'oregulatinga school fees mu masomero? Abantu bangi bammibwa omukisa okwogera ebyo ebiri ku ground eri pulezidenti w'eggwanga. Omuvubuka ono bw'afunye akakisa abadde alina okwexecutinga buli kimu ekimuli ku mwoyo okukiwaayo eri omukulembeze era kyakoze. Talina nsobi yonna gy'akoze ye kwogera kiki kimuli ku mwoyo okukiikirira banne bamakanika. Mu nsonga z'ayogeddeko mubaddemu ebisale eby'amasomero. Nagamba nti otuuka ne kusanga naawe makanika omuvuzi wa boda tosobola ku affordinga bisale ebyo kutwala mwana wo ku ssomero. Otuuka ne kussa nga naawe tosobola kutwala mwana wo mu ddwaliro. Naye nga mu vidiyo eno tukkirize tugaane waliwo ababadde balabibwa nga bamugamba lekeraawo bavaayo era nalemerako nagamba muleke mbyogere. So President Museveni bw'abeera nga ddala Munnayuganda akyali wankizo mu maaso ge, Munnayuganda akyalina ensa, osobola okuwuliriza ebigambo bino n'obitwala nga si byakusaagirira, n'obitwala not for granted nga bigambo bya ddala. Vidiyo eyo ebinnyonnyodde bulungi buli kimu ekibaddemu. So Munnayuganda kitegeeza nti ebikuluma waliyo n'omulala asobola okubikwogera naye bulijjo tebafuna mukisa. Abantu abafuna omukisa okwogera ebigambo bibabana abajja okusuusuuta Yoweri Kaguta Museveni, abajja okusuusuuta pulezidenti ne bamugamba by'ayagala okuwulira naye ng'ate bano abayina ebigambo ebituufu oba oliawo Robert Kyagulanyi Ssentamu byajja ayogera okubimugamba mu maaso ge tebabimugamba, bamugamba birala. So vidiyo yeeyo oba byebyo ebibaddewo nga moraliziza President Yoweri Kaguta Museveni. Vidiyo endala era tujja kufuna abantu abakugu ab'enjawulo abatunulizi b'ensonga ab'enjawulo bongere zitematema. Vidiyo ya Bebe Cool ng'ali wamu ne Nsereko, Muhammad Nsereko. Mbadde nsaba onzikirize ntambuze ensonga yange bwe nakukkiriza. Kale ate kankusinziirire ku kino lwali lumu wulira Bebe Cool waliwo looya n'omusawo. Kakati looya yajja ng'agamba omusawo nti omusawo yateekayo akapande akagamba nti nze mponya buli bulwadde bwe naaba sikuwonyeza bulwadde obwo nkusasula $1,000. Tebwali butyo nga looya ajjanga agakaŋŋende ndi ezoono. Looya bwe yajjanga amugamba nti sebo musawo nti ye nduuzinze sensi yange ey'okutesitinga. Omusawo ng'amugamba kakasa ti n'amugamba obwo obulwadde mbujjanjaba. Omusawo kyava atabula kaamulali mu kikopo
n'amumuteera mu kyayi n'amumuwa. Looya n'akuba enduru n'aga waawe Kamulali nga mungi. Omusawo n'amugaa kitegeeza obwo obulwadde mbuwonyezza otesitinze Kamulali. N'amugaa nsasula ssente zange. N'amusasula. N'akomawo ogwokubiri. Looya n'agamba ziriya ziridde naye zino tajja zirya. Akomawo n'amugaa nti sebo omusawo nti kaakati ate mpulira nti ndabika nti sikyasobolera ddala kujjukira sensi yange of memory envuddeko. Bwali bwe butyo ng'omusawo aleeta ekikopo kye yatabuliddemu Kamulali oli. Nga looya yakubirawo endulu. Tompa oyo nga gwe wampaluli. N'amugamba obwo obulwadde mbuvuunudde. Kubanga kitegeeza osobola okujjukira. N'amugamba mpa ssente zange. Kakati looya kye yakola n'agenda n'apangisaayo eggye. N'agenda n'agamba omusajja tie tugende babiri tie. Naye njagala kumufera mugambe nti kakati sisobola sensi yange ng'oggyeko eya memory kakati amaaso gange gazibye. Omusawo teyali mubi n'amugamba nti kituufu guno olabika ompangudde. Kakati omusawo yali amusuubizanga $100 n'amuwaako 2. Looya n'atenduka n'amugamba nedda ssebo kano mpaddeko 2. N'aga n'okulaba olaba. Kitegeeza mpa ssente zange. Kakati Pepe Cool buli gyendaga ndaba obumbujja obuukabuuka kiki? Kakati Nsereko. Kitegeeza okkiriza nti sinza misleadinga. Okkiriza nti gwe kennyini gwabadde tannamatiza Uganda Airlines. Wayingidde conversation eno Uganda Airlines without you knowing exactly what brought us here. Ekyatulese wano kwanjulire briefly. Amalirize eddakiika zange 5 nga tonyiigirira. Nkuleke onyonyola abantu kyekyakuleese. Teriiyo. Ono ye mubaka akiikirira Kampala Central. Ne Bebe Cool atuuse ku Sserigamba nti igwe tokyalina authority yogera kwa ne bannayuganda baakugoba bannakampala baakugaana baakugoba. Nempozi ayinza okuba akyogedde mu butamanya oba mu butaba updated. Omubaka ono yakyakiikirira Kampala Central mu Parliament. Kitegeeza nti akyali mubaka wa Kampala Central. Newankubadde nga mu lwesi ya 2026 231 tagiriimu kuba tujjukire nti omukulu Nsereko yali asaba entebe ennene ey'obwa president oba oli awo n'atabeera nominated. Kati Bebe Cool kyabadde tamanyi oba kyabadde yeerabidde nti akyali mu ntebe efuga. Era tusene ku Sseeri mubuuza nti olina omwana wo kumpi awo mubuuze Kampala ani member of parliament waayo. Kibadde ng'ekyokuvoola naye abadde amuwa facts nti nze gweyogerako nkyali mubaka oba oli oluusi kyabadde awakanya oba kyabadde atalimu tamanyi mu bwongo bwe. So Sseero eyo nayo weeri era nga ekyatambula. Tujja batukukyaliza abantu ab'enjawulo ku Focus TV wano bongere okutemeratemera mu nsonga ez'enjawulo. Of course Kojja Kagato wali musuubira okumukyaza mu vidiyo ezijja mu maaso awo nga tumenyeramenyera endowooza ze bwe zibadde. Namuzeeyi Matiya namuzeeyi bangi bijja okwetera ku Focus TV tubeere nga twongera okuwayaamu bo batubuulire ku sayidi yaabwe kiki kye basuubira kiki balowooza. For now mutukirize tukome wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde. Vidiyo zonna nzize nzanya gyesizanye munansonyiwa naye ebisinga bibadde bitambula ku social media naye nfuba nnyo okulaba nga nkuwa kasavu kanyama ebigwa wano ebigwa wali. Nyongera okubejjukiza nti tumalako 2025 tusigale nga twekuumye tube balamu tusigale nga tugoberera Focus TV. Mbeebaza mwenna abagoberedde Focus TV eri gyevudde mabega mpaka wano we tuli abagiwagidde mu bifo eby'enjawulo abawagidde Focus Event Services abawagidde Focus Farms and Chicken Supply. Thank you so much. Ekyo mukola kitufuula ab'enkizo n'okutwongera mu maaso. Tukome wano leero sikale vidiyo ezijja mu maaso eyo. For now mbere bulungi mweraba. Minisita gw'olaba alina omugabo gwe gumu naawe tewali asinga munne bwannannyini ku ggwanga lyaffe. Naye ne kino njagala nkibagambe ebyawandiikibwa bigambo yaweereddwa ekinene asuubirwamu kinene. Nga bw'olina omugabo gwe gumu ku Uganda nange olina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda nange. Omulimu gwange kukulembera
naye njagala obabuulira olwaleero ekindese wano okubabuulira buvunaanyizibwa bwammwe mumbuuze nti bebuliwa bannange kyetugenda mu bakiyita protest vote ku guno omulundi nga 15 kola olunaku bannayuganda bonna bagenda kuba benkanankana kuba buli munnayuganda agenda kuba n'akalulu kamu minisita katiikinze nowaboda katiikinze buba bwenkana omuwendo bannange njagala obbasaba mwenyigire mwono kaweefube temubitulekera mwabali wano nkakasa musobola okukikola sitepu esooka bagiyita kanoonye tuli mu kanoonya njagala obbasaba nze nga nkibasaba yogera na buli muntu gw'omanyi buli muntu gw'olina enkwatagana naye bajjajjaffe tebajja mu lwali abalwadde tebajja mu lwali abalema abamu tebajja mu lwali n'abali bize tebajja mu lwali sengawo mukubira essimu jjajja mukubira essimu maama mukubira essimu muganda wange beera kyagulanyibwa wano osobola ekikola ekyo making sure abantu b'omanyi b'owuliziganya nabo tebalimbibwalimbibwa ng'omuntu omu osobola okuvaamu obululu 30 osobola okuvaamu obululu 40 osobola okuvaamu obululu 50 olunaku lwa 15 January lwe lunaku lwe tulina okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka ate ng'alimu ffenna nga bannayuganda so mbasaba abantu mubakunge baveeyo balonde nammwe mulonde abasobola muyambeko ababakadde n'abalwadde bagende balonde sitepu ey'okubiri ate ngeno okulu nnyo twambuleera eyo ndabe mwana kyalina mbuleera baganda bange bwe mugenda okulonda kantandikire ku nze mbadde sinabasaba kalubasebo ne banyabo nesimbyewo okuba pulezidenti yenze Kyagulanyi Ssentamu banange munonde bamunanonda nikino kakirabulire yinza obutafuna budde okubanga obudde buyita come from Bimusajja Mukaya. I know you very well. Naine bwono Kayana. But Kayana ne sense. Togenda Kayana without sense. Ani gogamba Kayana na sense. Sense chigwe boyinanga you're no longer a member of parliament. But I'm a member of parliament. Oloza lwaki bakujayo banna Kampala. Linda kankubuza. Senseless. Linda ko katono fine Bebe, who is the member? Bebe, let's go slow. Who is the member of parliament of Kampala? Oloza lwaki bakujayo. Kibuzo omwana wao kuba manyaso bulukidamu. Why aren't you in any party? Ani MP wa Kampala. Why do you think you are even dropped from? Jamu, no worries. I don't mind. And this is where, Bebe, this is where I want you. The conversation about the genuine. Ani MP wa Kampala. Come and win likes. Bebe, ani MP wa Kampala. You can shout. Responsibility onajija wabwe muntu. Omuntu omukuru okubeera kawo n'ogamba. Bebe, let me tell you, if you want to go into intellectualism, you're losing this battle. And I think you as a person go by you've lost the battle because this is factual. How long does a person don't tell me about any brand. Patriotism is the most important thing for any country. How do you end up twisting a conversation? Bebe, you're just ranting. You're just ranting. I think you're just ranting. You're not being logical. You're not being logical. Stop it. When you come on the internet, you have no right to tell anyone to stop anything. On your page, you can take that authority. But this is not your page. Question when it comes to you, we have a lot. This is not your page. Is it your page? Is it your page? Is it your page? You run into pregnant silence because you cannot out-reason someone based on facts and sense. Bebona kanga roza hizo kanga simanyo mpise wa chapati. Bano boduka no kanga ampise wa chapati bana abasika chapati abekikomando nti ajja kanga abantu badduke. Bebe Cool Mr Moses Salibade bamutira miguwa yadduse ku TikTok live na kibagamba yesurroundinga ne ba yes man banji abantu ngayogera ne bagamba musajja mugezi kyayogera kye kisemba number 1 lwakuba celebrity ekyokubiri aina mwaka sente kuluno ngali ku TikTok live ne Barrister Timo nga Haji Nsereko ajoininga singa Bebe Cool musajja mugezi either yandiduse kwa yo live oba naagamba network efudde n'akyusa topic. Bebe Cool Haji Nsereko wavelength za njawulo. Ntera nnyo okwewala okukola video ku Bebe Cool kuza abantu it reached a point ne bagamba kiri personal.
nga in actual sense tekiri. Sometimes ayina ebintu byayogera n'omwana omuto n'abisako question mark. Ku luno yabadde agezaawo ku defendinga actions oba enkola ya Uganda Airlines. Ayina live gye yakola recently, abantu abasinga obungi ne bamwewala ne bagamba aho yo Bebe Cool twamumanyira. Ku luno ng'akomyewo arevisinge mistake oba asomese omwami omu Barista Timo TikToker. TikToker YouTuber, content creator. Ng'agezaako kumugamba nti as a Ugandan you can complain nga Uganda Airlines ekoze ensobi naye ufuna engeri gy'okikolamu endala. Nga Haji Nsereka ajja ku live ng'amubuuza Bebe Cool oba ogamba Bannayuganda bakomplaininge mu ngeri endala gye tubuulire. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi